Ya Kadaama TV essanyu lya Kadaama olirabira ku mwezi nga guggwaako expectinga nti omusaala bagenda kuwa omusaala ddala ng'olina boosi wo asasula ennaku zino ezisemba ku mwezi essanyu libeera ppitirivu ng'omanyi ogenda okufuna ku musaala gw'okoleredde. Abawarabu abasinga ssente zibaluma ze batuwa era ku nkomerero y'omwezi balina engeri gye bakyukamu n'abeera ng'aboggoka naye nga talina kyakkola alina ozikuwa kuba oba ozikoleredde wadde zibeera zimuluma alaba akuwa za bwereere naye nga gw'obadde osobola okubeera ng'oyamba n'okola emirimu egy'owaka. So mu abo bakadaama ate mwe tuleeteramu ne bakadaama abatasasulwa. Kadaama n'abeera ng'akoze ebbanga wabula n'amalako oli omwezi n'alema omusasula. Awo ofiisi otubagambira muteekemu nnyo amaanyi bakadaama babeere nga basasula. Emboozi y'olwaleero ekwata ku Kadaama ono atugamba nti bamusasudde naye ye alaba nti ssente ze bamusasudde kicupuli. Bamuwadde obupapula bubiri naye akapapula akamu alowooza nti ka kicupuli. Simanyi nnyo ssente zino bwe zirina kufaanagana naye kati mmwe abaliyo eyo mugenda kubeera nga mutubuulira Kadaama ono ayagala kumanya ssente zino ntuufu oba si ntuufu. Ekintu kino akijja ku boosi we okubeera nga yali amuwaddeko era ekicupuli. Bw'amuwa ekicupuli ne bagenda mu bbanka okubeera nga basukuma ssente Uganda ne bamugamba ssente ze yalina za kicupuli. Kati Kadaama ali mu bweraliikirivu kuba yali akimuwaddeko naye ekirungi nti baagenda mu bbanka ne bagamba nti ssente zino kicupuli. Naye kikwewuunyisa okumanya abantu bano nabo balina embeera etategeerekeka. Kadaama agamba mu bbanka tebaayomberayo oba teyamuyombesa. Bwe batuuka owaka n'atandika okuyomba lwaki ssente ze batuteyo za kicupuli. Kakati oyomba ssente ze batuteyo za kicupuli, nze nkola ssente nze yazeewadde oba gw'ozimpadde. Ye boosi yalina okwekyekinga oba akola mu bicupuli nga ssente ze agenda n'azitabika n'atamanya nti zino yakoze enkole zino ze ntuufu, then ye boosi yalina okubeera nga yeetereeza. Kuba okutta ssente n'oziwa Kadaama ne mugenda gye basukumira ne bagamba nti ssente zino za kicupuli, ssente si ntuufu. Ate n'otuuka owaka n'oyombesa Kadaama, kati Kadaama yaba azeewadde. So mulimu ebintu babboosi oluusi bye bakola naye nga kubeera kunyigiriza. Gwe kennyini nga gwe yazimpadde gwe olina okwetereeza, gwe olina okumanya ssente zino naziggyeewa. Kitegeera? Ne nabalabula n'obalabula nti bannaye n'abantu bwe bawa dollars. Kuba waliwo Kadaama awo boosi gwe yalimba n'amuwa dollars. Tokkirizanga kuwa ssente z'ogenda kutereka paka Uganda. Kuba yamugamba nze nja kuwanga dola bw'onootuuka e Uganda nga ssente ezo zikola ki? Ng'ozivungisa. Naye nkulaga nti ssente ze yamuwa zonna zaalinga fake dollars. Ssente zonna ze yamuwa zonna zaalinga fake dollars. So mubeere nga mubeera beegendereza ku ssente ze babawa. Mwegenderezenga nnyo ssente ze babawa. Otherwise ogenda genda Buwarabu okolere obwereere ogende okutuuka okuvaayo nga ssente zonna z'olina za bicupuli. Ne babboosi bwe mubeera muweereza ssente zino mugende nabo musukume ssente ezo kuba emboozi eno ogenda giwulira bulungi. Akutte ssente azimuwadde batuuse mu bbanka bagambye ba kicupuli. Tayombedde eri mu bbanka gye basukumira ssente akomyewo mu nnyumba ate atandise okuyombesa Kadaama nti ye yamuwadde ssente namu kati ssente z'ekicupuli zivaawo. Ate nga jjukira boosi ono era yali abbyeko Kadaama miliyoni 2 ng'era Kadaama bw'ojja okuwulirako emboozi yaawo. Yali amubbyeko ssente, Kadaama taba kwekaza, ssente zo yali tagenda zifuna. So babboosi bano abatuwa ssente kisookera ddala zibaluma ate n'abalala abazituwa bakadaama abo babeera baagala babeere nga babaggyako ssente ate zennyini ze babawadde. Omwo ate bw'ogwa mu famire nga banywi ba bino ebintu ebyo mutegeera ebikyankalanya omutwe oba n'ababifuuwa n'ogwa mu famire ng'eyo ddala oli nga ayagala kugula kintu ekyo ng'awulira kyayagala okubeera ng'akyusa obulamu ayinza okutaganjula ennyumba yonna ng'anoonya just ssente ntono nnyo ogenda kubeera ng'akigula. Mukitegeera? So mubeere nga beegendereza ku ssente ze babawa naye ddala Kadaama boosi agamba nti nze nja kusasulanga mu dollars zitereke ojja zivungisa e Uganda. Tokkirizanga boosi kuwa ssente za dollars nti zitereke bw'onootuuka e Uganda ojja zivungisa. Ojja kutuuka e Uganda nga ssente zonna zaakubadde za bicupuli ate ssente ze babawa mugezeeko okulaba nga muzisukuma. Katuwulize Kadaama ono akyakankana agamba nti alina essanyu naye ate
alaba nga ssente ze bamuwadde ezitali ntuufu. Ja halo Nyabuli Katama TV. bansasudde naye ssente ze bansasudde bannange sizitegeera kubona omusajja mwali mulundi gumu nga nansasulako ssente nga bwentuuse mu banka kuliko kulisimika ne bangamba ssente zitutuli era nali ngenze naye nampamu ssente ddala kati yagaana okuyombera ku banka naye wetwatukiwaka bannange ebintu byababisibwa nze namugamba ssente gwensimpa ate ne tugenda wamu ne bazigaana ati tikinenze kinkoze ne tuyomba ebyo ne bivaako kati ono omusajja yali ansibyeko ssente zange nga Mr. Kadama bwe nakununula luli era bwe nayumba nnyo ne mukambuwalira nandiza ssente miliyoni 2 kati lwaleero ku makya olwaleero yansasula ssente zange akavidiyo kako Mr. Kadama okalaba naye zino ssente sibitegeera bulungi. I'm confused about this man. Simanyi Mr. Kadama osobola kunnyonnyola bannange ono omusajja bannange kyasente mubbi nnyo ate bwe mba nga maze amanyi okwezi kuweddeko anaatera okunsasula bannange omusajja ayomba leekaana kati jjo yantwala manyi babeera n'amaka abiri manyi amusitira amanya biki eyo bannange ng'ennyumba yonna yaddugala nnyo yonna n'enjooza nga kicumbiro tooyi buli wamu n'enkomawo ewaka kati olwaleero nasooka nansasula bannange mu confused Mr. Kadama nyonna nze simanyi ezo ssente biki byezikwatako. Mr. Kadama nze nsaba ku magezi nnonnyola kiki kyakukola nze zino ssente zinsobedde ono omusajja atera nnyo okumpeeza ebicupuli kati raba wentuuka mu banka ng'agenza obusindika n'azikomyawo zino ssente za 2012 naye raba nze ndowooza kino kicupuli zampadde kati raba zino enyuma ozirabye kati raba ssente nze zendowooza nti zino ssente zitulina okukozesa zino ssente ezirungi ezo laba enyuma. Mr. Kadama nze nsaba ku magezi nnonnyola kiki kyakukola nze zino ssente zinsobedde ono omusajja atera nnyo okumpeeza ebicupuli kati raba wentuuka mu banka ng'agenza obusindika n'azikomyawo zino ssente za 2012 naye raba nze ndowooza kino kicupuli zampadde kati raba zino enyuma ozirabye kati raba ssente nze zendowooza nti zino ssente zitulina okukozesa zino ssente ezirungi ezo laba enyuma.